media yafetu kusensonga ate ila akatu njagala okuyisaawo olwaleero tukimanyi mutumanyi abali ekyo era mutuyinako data omukadde naye mukwagala okuprovinga abantu nti omumanyi you're being stupid. Ate n'abaloogi abali eyo abaloogi ne woota ebifo ebyokusanyukirwamu muyiga kukyusa ku bakozi. Bwe nkuwagira emirundi 3 bwe mmanya tokyusa bakozi siddamu kuwagirawo kwanja tukambuze nkuweru muje nakuwa luli. Kati ngafa abalina family obaako wagenda ositudde muntu wo mututtewo bitako kwemanyiza ng'ebikumanyi omukazi omugaye tusigendangawo tusanze okukola basebo ng'otukyaye ayagala omuntu essanyu mu buliri ate ne ssente okola ki omuwe ate ssente kati ssente ezo muziraba balina olugero bagereesa busimanyi omukazi bw'otamuwa ssente ofuna ebisiraani nazifuna waali gwe ofulanga omukisa oguli ey'embiro dduka mumanyi okulya n'ez'embiro myomuga mobile money eganye fuga bakwatidde mu bwenzi gwe oyina okuba omukambwe ennyo era gwe oyina otambuza omukono gwe bakutte obusungu bubeerawo wali onyiga bunyuzi switch bali bakwatiddeko byali byakivubuka byali byakivubuka naye nze olwankwata eŋŋumi nze mba nkutte Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mu bulamu bw'ensi bwonna buli muntu yenna yeesiga omukazi yamaliza bubi. Toyina kwesiga mukazi. Omukazi oyina kuteeka eri n'oba yambadde gaalubindi sayidi emu afadhali gijjemu endabirwamu bengolaba bulungi. Tuli mu kunyumya emboozi ezimba so kati omuntu talina kukusobya wekimira. Bw'oba oyagala kuma mukwano gwaffe neegendereza. Tonsobya. Namanyi abantu bakikozesanga gondi nti kamusenja mwetondera ajja kunsonyiwa. Balina go bamanyi era bagamba Abaganda balina olugero lwakwanji tuyinza okumbuzabuzaamu nti ebyo omuntu atayombayomba biboonoona. Bw'oba mukambwe tebakwata ku miyembe egyo. Bw'oba bamanya nti brothers before bwe naamunywa ajja kukitegeera ng'ajjawo enkumbi yo ng'atema ettooke eryo. Naye atanyinga Nenamma abaana nange bakikozesa kagundi. Nakujooga. Zino ze bampadde zino sausage. Zino sausage zino. Why? Saka bagumya buli wiiki. Za wiiki ewedde. Bakugamba teri kiva ku nsi kisobya munda. Kale lunesengejeza kale uli omwana sinya mugenda ntiteyo ka minute nigira nywako kuba munda abisakati interview mwajonoonye dda kubanga mulya nga Siriya. Wagamba odi musiramu wasibye. Twagendako kwanjula eyo mukyala wange no yennyini. Wayanjula?
Era kubulya ensonga lwaki namwanjula ati. Wagenda n'ogamba nti ffe n'okwanjula tubanjula. Akantu katabudde abaana bawala banyiize nnyo naye lwaki tubabuulirira? Naffe tuzadde abaana baki? Abawala. Kati bwe tutababuusa bakola kwogera kaate. Tulina okwogera kaate babuuke. Omukyala yanyize waka. Omukyala ye omanyi buli wawasa omukyala nga mukwano gwo. Tulina ensonga gye tutatanyaako luli nti abakazi be tulaba mu kkubo ne be tulina okuwasa banjawulo. Gwaye ku kkubo si gwolina okuwasa? Be twegomba ku kkubo ne bw'otuuka okuwasa enjawulo weeri amaanyi. Tusinkanye abantu bangi ne lwaki gw'olina waka gw'olina yasinga obulungi. Yasinga kwegamba ogenda okwesanga nti ekitawaanya abavubuka omulembe guno bw'atuuka okuwasa akaka omuwala okumuwasa. Oba okategedde akantu ako? So ate omuwala ebintu by'okuwasa yalina obinitiating, yalina obiteekamu amaanyi. Ne ku ssente. N'alimira newuwo omulekera omutwalo olinye ogende ng'oze okuse osanga aguze sigiri. Babikola. Osanga aguze mukeni yasiise walina omukyere omuganga tewagenze. Ziri ku waya. Yasiimudde dde ennyumba ogamba waayi anaagenda enkya enkyoka yatolina mu transport nga tagenze kufumba. Amanyi nti nno abavubuka 80% bawasa tebeetegese. Era bwe bufumbo bubeerawo buli weetegeka ennyo nti owase. Tebasinga omuwala aba yajja kumulabako n'agira ati abasinga yamulondeyo mu kibaala namuleete waka n'agaanirawo. Kati obufumbo bunyuma nnyo ng'omukazi yakooye n'agamba kampumule. Ati waliwo okubanga akooye najja n'awumulira ewo nga yayeka dda windo. Ebyo byonna n'ogumira bigumire kuba kati olaba olwaleero abaana abawala mbagamba bali eyo bw'oba otambula mu kkubo ng'abasajja bakuyimiriza babooda bantunda nanansi ku kkubo banyimba ngoye ku kkubo nga bwe bakuyimiriza ye balevo yo gwe ne buwoneewanika otya baba bakola oba olaba bo baba balaba nga kati gwe oba weewanika mu bwongo naye nga bo baba balaba oli levo yaabwe. Kitegedde obanga abasajja bakukwana ne baba tebakukwana kale nga bakusiiya busiiya ababooda abayiribi bonna abayiribayiri baawo mu ttawo bantunda bikajjo bantunda capati abo kati gwe newewomanya kadojjako kuba jona omala noddayo eri bayireva kati ate ekitatawaanya abo abaana abawala bo balowooza nti yo okwefuula ow'ebbeeyi ayambale ebyebbeeyi asibe wiigi ey'ebbeeyi mbu kinaamufuula levo yange. Ffe tunyumirwa nnyo ng'omukazi gw'omufudde kyoli kitegedde. Omukazi gw'omugulidde essimu ey'ebbeeyi gw'omututte mu bifo ebyebbeeyi gw'omwambaza ebyebbeeyi naye bwekibanga bwonatwala omukazi out n'omuleeta wano n'agamba mmanyiiwo amanyi tekakugwamu. Ogweramu aw'amaanyi. So ante era webigirayo osobola okufuna nga si level yo n'omugira essimu ya bbeeyi otwala mu bifo ebyebbeeyi bino byonna naye nga juga nga si level yo manyi nti amaana naddayo ate mu level ze. Kati abakazi abo ekibatawaanya bo abakazi baatondebwa abakazi bo baatondebwa ng'obwongo bwabwe obwongo bw'abakyala abo busaamusaamu kubanga bo mu nsi banoonyaamu ssanyu lyokka. Bo banoonya ssanyu kyova olaba nti beegeraageranya nnyo gundi nga bamuleetedde ennyama gundi bo nga balya nkoko. Ensi bo baginoonyaamu ssanyu ne beerabira nti olumu kati fe abasajja tukumira mu maka ebiseera ebisinga bulaze sibifoogera nibo banga oli wali olumu kuleka chipusi ngaako. Owaye ngende wano ku kampani webasolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko ssebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo
katubanjulire wa Motor Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Motor Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa wa Motor Estates Management kati kudeka na kulera buli wobeera ng'oli eyo oli mu kusanyuka ojjukira abaana bo kategedde akantu ako era abasajja basinga ekitukuumidde mu maka kasita oba ng'oyagala abaana bo ogumira ennaku y'omukazi gy'aba akuyisaamu kategedde akantu ako kati ate bba abakazi ekizibu kye balina bwanyiiga tasabirabira byonna byonna era mukazi womanyira nti munju alina mubibye kwasayasa bintu n'abyonoona n'akwira atya omukazi anaakuzimba mwiza gari mulwanire ebweru naye temunoonye bintu tutandise Fast Media tukugusa ensonga nze nkubuzaako omuzukulu wa Kabajja gyosinzidde okubeera mu tulaba tukwagala nnyo era tukulamusizaako nsooke mmala okulya nsooke mmala okuwummuza ddamu ng'oyogera katusobe nti oli bulungi kyotusiza tekinologiya giri gitya tukomewo ne Mr. Jonathan. Yes. Jonathan asinga ku TikTok bamanyi. The ambassador of happiness. Timani serious. Yes. Nakomewo kumulaba nga ali bampepeta. Nenze mu comment nga asebo nange ntwale bampepeteko nyirireko nga gwe. Yalabye comment yange nazibiriza mu bwati. Nazibiriza mu bwati. Nengamba nja kuyita nkulangira ku mpewo. Sebo wanteeka mu Timani serious. Ndabira mu nnaku. Kubanga dda nafunanga emitwalo 5 olunaku nga nsavingako nakati wangamba nfuna 5 nzirye sikyalina yadda akasente zenkolawo zendya nkola mbifo bya bbeeyi bali mukupepeta bali mukulongoosako ebyokulya nkumanyiza bya bbeeyi ebyokulya nkumanyiza bya bbeeyi ebyokulya ankulu buno laba angambye sebo ogenda kola nange ng'osiiwuuse bakuwe chips bakuwe chicken bakuwe sausage byonna omuntu asinga okuba ow'obulabe ku nsi kuno toteesanga na muntu ng'enjala emuluma olaba bw'oteesa n'omuntu ng'enjala emuluma decision making eba weak era bw'amala okuyaza n'obimenyawo naga binayogedde bina bifuna enjala yabadde ekola ki kikimu nanywedemu ku twenge nze naleko mu bbaala Sajja nansubiza ente. Namusanga fani wange nnyo. Yabbaala eri awo nankulabye awo. Namusanga fani wange nnyo. Nane yanywira nyangulayo nera kungwira bbiya nenga zo nyamazi. Nangulayo amazzi abicupa 2. Nanga kati nze wange nina ente nga 10. Kubirako ojje nkuwa ente. Kati enkera ente omuku nanga ajja kubulauza mpapye nnyo. Mpisawo nakune mukubira nemubuuzaako awo nanga kasala kyonga nti wayo ente yange kati nga nze nniza ngambe nti leeta emmotoka twale ente tuwagula n'omugu waawo wakati bwebuliza kubye mukyale waka ozimbira ekiyumba nga musaaweekaawo mufuna musajja nkubirako ebikoko ndeete ente kati sala emugaa direct nti munnange ente yange gye wansuubiza kati nze mwebuzisabuzisaako manya ajja kungamba nti owaayo kino nendi wano wewati atanyega Nagero mukubira nga tanyiga. Nase mbusindika. Ngamba wayi. Abaganda balina olugero. Nti ezakalimpaka ziggwera musaazi. Kati omuntu ng'alina empaka agansibyewo ente yange. Nsibyewo embuzi yange kati twalina omusajja waffe bamuyitanga Bagiite. Naye kyamutumya Bagiite. Bwe bamukubira namugamba mukagga ente eyo yalwadde Bagiite. Ente yalwadde Bagiite ente yalwadde Bagiite kati ente zamuggwako ng'ali mu Bagiite kati omuntu asaagasaaga ennyo wandimuddemu n'omugulira omwenge n'atamira ng'olina kantaawo wandimulumbyewu n'omutamiiza tugende wakuwabira ku poliisi enkera waliwo omusajja yaze wano nabba ente yange nno kaakati era yensonga yemu bweba nti kati kyobulaba nti omukazi
bwe bakukwatanga n'embwenzi tomuwasanga. Kati wakati awo aba yakutya kwagala nti omuwase. Okategedde baba omukazi ayagala omuwasa agamba oba yagala kunjagalamu nzijewo omusajja gwe nkola ki ntwala. Naye bwe mba mwasobola okutta ekyama nga akyali wabbaawe bwe bakukwatanga nawe eddukanga okole ki obulireyo. Kati so ogendereranga nnyo omuntu mu mbeera mwabeera kuwalidde ekintu kyova olaba nti nze omuntu bwannangira ekintu nkimuddiza ane bwoba osaagamu katono. Era nze omuntu eyampeerera si muzadde wange Mukama amuwa omukisa naye nannangira school fees kati tudda ku calculator nobala tuzibala oba tozirina bakaseera ako saazi musala yampeerera mutima gwe muki mulungi naye nageza kisangako nti nakuweeyato bayiza kyo kitone ku bazadde abasinga ennaku zino bw'oba oweerera omwana tomuweerera akuyambe bwe muteeke waba okusoma kuyambako omwana kukula mu system emuyambeko kuba omwana bw'aba asoma nga ali mu uniform bw'aba muwala abasajja bamwegendereza omutawaanya bw'aba mulenzi ensi emuyambako muguyo bamulaba mu firimu emisana gwe nga oli ku ssomero so omukuumirayo okulaba nti akola ki abeerayo. Abazadde bo aweerera omwana kutuuka mumukolimira ate mbagamba ebigambo bino olwaleero omuzadde ayina embeera mwasobola okukolimira nebikkwata si buli mbeera nti asobola okukolima ate batukangakanga si buli mbeera nti asobola okukolimiramu nebikkwata. Waliwo embeera eri ekakaliyo nga waliwo embeera nga ne bwaba muntu muyise omuntu okukolimira n'omuyise asobola okukolimira nebikkwata okusinziira ku ngeri gy'oba omuyisizaamu tekitekola ku bazadde bokka. Kyova olaba nti ffe abakkiriza mu Katonda tubikwasa Katonda biyinza twalamu akadde ne amala n'akola ki n'agoba ensonga nga SBF bwagguse ensonga. Anyway, tulikuwa SBF media tugguse ensonga watutereka akasente bannaffe ka Solange Mensira bena omukyala ng'oli eyo nga banga ogenda mu nsonga zo ez'ekikyala ofuna pain zibayesenga cramps bagamba nti tukozesa ka Solange Mensira osooka sanga mu pharmacy supermarket ne drug shops ezikuli okumpi kefunire kagwerawo bulumi obwo mbagirawo naye akakasibwa ministry ey'ebyobulamu tuyine Mr. Jonathan twamukyazaako kwano n'atucyankalanya mwakomyewo abakyala banyiiga naga agasajja nga gayaaye kasaba gamba nti osobola n'okumwanjula nemukole emikolo ne basinga ne mukyala nga tomwankalangako kekasi ng'ottabula abakyala. Abakyala batusaasire naye ekizibu ekyasoose okubajjira mu nsi muno nti abakyala bangi bo mu nnamba yaabwe bangi kyokka ate bonna baagala omusajja alina ssente alabika obulungi nga yakola dda kugamba nga agala muyisa mubulamu obulungi naye wasooka weebuuze gwe weetegese okuyisa obulungi. Kikyotegeeza abawala abo bazibu baagala okubaagala nga ye tayagala omwagala. Namba 1 omusajja bwakuwasa akusuubira mu mirembe bwera bw'olemererwa okumuwa emirembe ne bw'obanga gwe Miss Uganda ne bw'obanga gw'osinga akabina ku nsi kuno omusajja agenda kalika akakazi akasiiwuufu naye nkamuwadde emirembe. Era ebiseera ebisinga genderera omusajja mukazi gwatera okuwasa namba 2 womanyira nti omusajja bwe yava tewaali mirembe akazi kawasa kalagikana mu bantu akakweka nokakweka kati era kisinga otawaanya abo abaana babalowooza nti ekisobola okukuumirawo figa ffe abasajja baatukola nga obwagazi bwaffe butono nnyo butono kati mu kubeera obutono tunoonya nnyo ate emirembe kati mu kunoonya emirembe bwe sigikusangamu eddogo terikyakolawo terinza kukolawo abaana nga baloga ate bikolawo kati kankubuuze nze kugamba bwe nti bw'oba tompadde mirembe nze jjukka ti nze nnyina entondo mu butonde bwange ne bw'oba ndi mubisambi bw'oti nonyirizaamu appetite yegenda ng'omulimu era ku bintu ebimu ebiwangaza mukyala wange mu maka yegendereza nnyo okunyiiza
afadhali yanyiiga naye nga tanyiizizza nsi yantegeera era nsobola okukola interview ng'eno abantu abo bulabi ne banyiiga naye ate nyina atanyiiga okategedde ate ira akantu ke njagala okuyisaawo olwaleero tukimanyi mutumanyi abali ekyo era mutulinako data omukadde naye mukwagala okuprovinga abantu nti omumanyi you're being stupid ajja mu comment section wali SB4 nga wali musirifu ku ssomero gwe yalina ssente biseera ebyo nkimanyi omumanyi but proving to people nti omumanyi osiriwaliraawo kale omumanyi bw'oba yagala kukola contact nange ngamba brother SB4 mutane twasoma ffenna tusobola okwogera mu inbox niye okujja wali obeera gindi gwe omumanyi sikiganye naye okakasa abalala nti omumanyi you are doing grading gwe mugenderere temuda tuli bakambwe ebisabe lito twalina ku ssente naye kati tulina ssente bwe alina ebirevu talina birevu kati akumanyi otya bisabe bwe yamanyira nali nkyalina Virginia kati essaawa zino ate nyongera okugamba abantu abali eyo gwe omuntu yenna nabo obanga omwepikako making sure nti pulogulamu yammwe yemu buli lunaku waliwo omuntu afuluka mu buli ssaawa 10 n'ezi bw'agenze kukola naye ayagala gozikusa essaawa 5 bumwenkana onaasobola okusetana yabasinga kati waliwo ekizibu mu nsi muno tunoonyamu mirembe kale mufune ebitabo muwandiike mu nsi muno tunoonyamu mirembe ate omukazi kyanoonya mu nsi muno kwagalibwa okategedde ffe tunoonya mirembe kati omusajja nabo obwanga okyayiriba ofuluma 11 kyova olaba nti mukyazaala nnyo abaana batali bamu kubanga bayiriba nnyo otuusa essaawa 5 owaka ofulumye essaawa 11 omukazi oyo omutegeera okategedde ogenda okumanya nti ayina lubuto nga luli myezi 3 omala suuwo kati nyongera obajjukiza nti abantu temubamanyi omuntu tolina muntu gw'omanyi omuntu akuleka n'omanyako kapaati k'obulamu bwe era kyova olaba nti nze omuntu bwalwa mu bulamu bwange afuuka liability ntali kumwesalako kubanga omuntu oyo ogenda kubaako kyonaabeera ajje n'ebisitole bikadde akukakkanye okategedde akantu ako kati mwe bali eyo yonna nga mwesiba ku bantu omuntu tomumanyi omuntu gwalaba last year this year aba takumanyi mukyala wo byakolewa kati obimanyi era bw'otuuka yeebikako bwaba dali mukulaabuza nnyo akyusizawo dataka kugundi ku byakatonda abaana bonna bonna ne badduka emisinde tatabwira kati tolina muntu gw'omanyi people have different personalities bw'aba akulaba ne museka bw'omusanga ali serious muyiteko omuntu akusanga olinawo oli mu kuwa interview olinawo oli mu obuvunaanyizibwa leko kusaagisa bannange kyekyo obadde nakyo guno bannange ate n'abaloogi abali eyo abaloogi ne woota ebifo ebyokusanyukirwamu muyiga kukyusa ku bakozi bwe nkuwagira emirundi 3 bwe mmanya nti okyusa abakozi siddamu kuwagirawo kuba nja tuuka mbuze nkuwe lumu gye nakuwa luli ekiguddeko kati ngaffe abalina famire obaako wagenda ositudde muntu womututtewo biteko okwemanyiza ngaebikumanya omukazi omugazi tusigendangawo tusanisa okulaba ssebo ng'otukyaye kaakati ebifo byabwe bikyova nti mukyafuna bakasitoma mutunyigirira bwerere oli abeera eyo mbw ate tukyampagira biki kati nzije bansembye nkuwe kasoka koko bulijjo koonywa abaana ddala ab'obuwala abagenda twogere ku nsonga abaana ab'obuwala betanidde nnyo tiktok abamu bagamba nti abali ku tiktok abasinga banoonyako obufumbo bakolerako bizinensi mbu era nina mukono wange yabadde agamba nti abaana bano ku tiktok abasinga bonna ogenda mukabokisi keno nga why how much okigwerawo tekikola bwe kityo kati abaana bonna abali ku tiktok bangi bali mu bizinensi abamu bagirimu mu kumanya oba obutamanya
waliwo abeeryamu nga tebakola ki nga tebamanyi naye esanga nti mwezi afunye abasajja bameka bana naye nga tagenderedde naye kati ate waliwo abagende olwa bizinensi era abaana abo bakikola bati kiri mu ngeri ya mirundi egi kati abamu bw'omulabira balina koodi zaabwe abaana abo wajja mu vidiyo luma twalwana kati bajjukiza funayo obudde olya ku ssente zo abaana bagenda kusabula emmere mu lumbeerwo bagenda gye bagirwanira ogirwanira kaakati badde kyanyonyola ki ekyabaana abalina bizinesi ku tiktok bw'oba togitegedde manya togoberera kati bizinesi eyo omwana w'omulabira ne bw'aba alina bizinesi gyatunda batunda electronics oba ngoyo oba kiki kimu bibiri anyola akabina natunuzaayo kitegeeza akabina ye bizinesi okategedde ekyokubiri abaana abo gojjogenderere bw'okolenda mu comment section n'okomentinga awawe bw'okomentinga mu comment section nomala okukomentingayo bw'omusindikira message mu inbox agiraba osobola komentinga kate ekyokulala abo abaana ekibatawaanya era bw'oba okola content nga wabyakulya kati ng'ono nosayo ka video ng'olina woolya SB4 ntwalayo ddi bannangaawo okategedde eba koodi ekyokulala trip posting ogayinja agendako mbalala ani amperekera osobola okuposinga nga bagenda lwaki wandese kati gundi okategedde kati akalala katawaanya abo abaana kubeera mu bulamu obw'ebbeeyi era chicken sebo dirizaamuka tetukyafuna eno abaana bali ate vidiyo zaffe bakyaziraba ate yagenza ekyanja kati naye chicken ekinakutuukako nze banyonga mugongo akunjokesa kati timwanisi yasimuwage kugambye akazanya kakambu nnyo nabagaa nagudde kabenje nda ku mugongo ne bakolaki era chicken yona waali tujja mulonyeza omusawo omuyunzi ng'onaafuna ssente kati nakyalina osooka okukuwa magezi na connection tegedde era ojja kukozesa brothers before nga bwekyoyagala okukola olina contact y'omuntu gwokolaki gwotandikirako bw'ogaa nti gyagenda bweru olina gwotandikako kugoba visa bw'ogaa nti njagala kulogeera ojja kufuna connection zaabo bwe busisi myona gy'oba otambuliramu connection kyekikolaki kyekikulu kati abaana abo wakibeeryamu ensonga lwaize kibeerisaamu namba 1 abaana abo beegomba obulamu obulungi naye nga abasajja basobola bumutuusamu balyanga bana nga beegasse combined tokategedde kati olwaleero omusajja asobola okukwata emitwalo 5 n'agawa omukazi mu Kampala balimu nga abasajja 10 n'obutawera kyokka ate asobola okufuna abasajja 10 abamuwa 5 n'abalansinga n'oli yazifunye omulundi gumu. Ekyokulala abaana abo abawala ekibatawaanye nnyo laavu bagikwetinga ne ssente era akugamba SB4 tampa Kamada tampa tanjagala alina baawa mwana yangamba musivaako kange kyokka ayagala omuwe essanyu mu buliri ate ne ssente okola ki omuwe ate ssente zo muziraba balina olugero bagereesa busimanyi omukazi bwotamuwa ssente ofuna ebisiraani nazifuna waali gwe ofunanga omukisa oguli ey'embiro dduka mumanyi okulya n'ez'embiro myomuga mobile money eganye nyamba nayo nkuyako essimu yali agenza osadize yali mukono mbalala
omwana chali wange muwala abika bulungi kati nebe bano bola nga tomulaba so kumala emyezi nga 6 ate mwewuliza biki mbanda nga kuba saa nga munana gwakyo nanga kwate simu eno ndina mchara wange jakundi tero obuzibu manzija kesimu koma jakumena biri wayi wambide kubachiro nangamba tulonde mikwano jange gwonta asa ne mugamba chichi twabadde tuzze ne mbalala ne bannechangirako bandeseeyo nazire mikwano jange nanga katomula ngawe mumanyi mwalanyirira tasola mwechangirako waliwo ensonga nomuza mwarwanye nti nidda mwade mbalana nobavuma nti nidda nemaka katibera open jendi nanga kati gwe kambere open joy ade no musajja yandese ko katwepo embalala yandese ko katwepo embalala nabitegeera bomusajja nangamba kanzije bazale sanga musanvaawo mbukanzije tayandika de yadde 10 nade sinamu yadde zange yandese mu hotelo nagenda kudawo mukira kusamu nana naba tadda nangamba nzenzizeyo Kampala wiya weyi nangamba nkubide mikono jange jonna gwe nsigaze gula stoni nangamba ndi mu hotelo cheka uvya sawa nya sana de 10 okolotia yari yambiro kati aba bana bawo kibatawanye nnyo kati ate waliwo enkwana empya kati omuwala bw'omusinkana ng'omuggyako ennamba ye nga munyumyanyumyamu ennaku nga 2 ng'omukubira omugamba nyina trip ngenda mu Jinja osobola okumperekerako biggwereeyo. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Anyway, wali mbadde nkyali amu kati maze okukyajinga. Ngale kuluma. Maze okukyajinga. So, twali kyali kubaana ba ku TikTok ako. Abaana ba ku TikTok kisinga batawanya kwagala kuma status. Ate nga talina supporting status gyakola ki. Kati omwana omuwala okugula wigi ya mitwalo 5. Yetaaga asajja 5 bamuliyemu okuweza emitwalo ameka 5. Kaya abamaze okuwetuna nga tagenderedde. Kaya ate bamala okuweza wigi eyo mu budde obwangu. Amanya sente wezivudde n'amanya omuzanyo bwokukola ki bwekutambula. Kati bwamala okugula ki wigi eyo mu basajja 5 alaba sente zimwawidde okufuna. Kati ate abakazi ekisingero batawanya ekirala nti kibasinga era okwerabira nga bali mu retaliation kibasinga batawanya era ne bagwa mu nsobi nti omusajja abamwagala batasaba mutuusaako byayagala. Era omukazi yana n'afumba amala kukakkana naye kuba firi n'ava ku bulamu bw'esaaga omusajja kyanaleeta kyenagera nakyo. Okategedde kati okweryamu kubanguyidde nnyo nti kwanguya obulamu ayagala apartment ennungi kyova olaba nti kyabulabe nnyo okugenda okuliira omukyala ewuwe kubanga girlfriend nakwitako ewuwe oba oli mu kufa kwanyi bamutisasula bangi kama aleetayo gundi aleetayo bakusanga ofunyizza olugongo. Kati ate amateeka agafuga bakubatidde mu bwenzi gwe oyina okuba omukambwe ennyo era gwe oyina otambuza omukono gwe bakutte obusungu bubeerawo wali onyiga bunyuzi switch bali bakwatiddeko byali byakivubuka byali byakivubuka naye nze olwankwata eŋŋumi nze mba nkutte okola kyewa anti amaanyi bwakuvaamu babagenze kukuttirayo. Kati olina okukyajinga mangu nnyo tekewo embeera osasage mpaka ofune gaapu. Waliwo okubanga akukutte nga giant goli luyongo era bw'alaba atabusa akuwa gaapu w'oyitira nozaako. Kale kambuuzi kakapa tokasinga obunene bw'okafuniza mu nsona ne kazimba tokaviira naye era ng'okawadde gaapu toyinza kaziyiza. So mu bulamu bw'ensi bwonna
buli muntu yenna yeesiga omukazi yamaliza bubi. Toyina kwesiga mukazi. Omukazi oyina kuteeka eri n'oba yambadde gaalubindi sayidi emu afadhali gijjemu endabirwamu benga olaba bulungi. Biri babitonda era bwe ndisanga omukazi muggulu siriyingira. Bwe ndisanga omukazi yena muggulu njagamba mbuzi. Afadhali baggulu. Eri baggulu mukazi kikyakola ekimutwaza mu ggulu. Aba faithful. Abakazi basinga n'obulokole. Kati oyogedde ku bulokole. Kati mbannyonnyola ebigambo bino bonna abali eyo. Bw'osanga ng'omuntu nga babanga si mulokole yekka oba musiraamu oba yeeraguza oba mulokole kasita omusanga ng'asaba nnyo mu kyakkirizaamu aba ayina ekimugoba. Okategedde kati ng'asuubira agenda funa ekyamagero. Okategedde akantu ako abasinga abalwadde basiriimu bakkiriza mbu siriimu ajja kukola ki kuwona. Abasinga balina ennaku ebyawongo biki ebyo. Era nyongera okukubiza abavubuka abali wano omukazi bw'omusanga kola yinno olaba nga tagipiikinga mugjeeko ekigere. Abamu abakutaasa ng'ayina ebizibu byakimanyi ayina ebimukozesa ayina ebisiraani bye akwagadde mu mutima naye akimanyi nti kamada wakugiramu todda mukulabadde ekikumi. Tegedde nzikiba bulamu bwange siwamba nk'omukazi kale simuteeka nko ne bwe tuba twakkaanyiza bino byematiramu bikimu appetite nyina ntono nnyo ey'okumala okulwanira eŋŋumi bampe kyenjagala. Kale si bifo gwe ne bagamba omukazi oteekamu ku maanyi ate bamala nakubuuza nti okkiriza naba mukazi ewaka nabagamba omukazi bamukekkereza ewaka. Abamu ku bagobumayusi z'amaka omukazi bamukekkereza. Otolina kugira nnyo. Omukazi mukekkereze naye buli wonaamusabula ng'akuba ow'ebbali ow'ebbali gwe bakuba ne bamaliramu amaanyi gonna kuba ne bwanalwala. Abewaka bo tebagala kumatira. Ow'ebbali bw'alwala enseke ng'omusabudde tebikwatako bw'omugaziya tebikwatako ofuna bufunyi muki niye webaka ogenda kubeera naye ebbanga lwaki omukuba ebyekiyaayi tojja kufunayo abalala bamubbeko bamukuba ebyekiyaayi. okwenda kuba omukazi tekwandibadde kubi lwakuba abakazi ye enjawulo eri wakati w'okwenda kuba omusajja n'omukazi nti omusajja asobola okwenda for fun. Omusajja asobola okwenda for fun bamubuuza nagazi kimanyira kyambaddeko niye omukazi wajjiramu akapala akateeke wali abamukwano aba agudde mu mukwano n'omuntu omupya ate abakazi tebamanyi gabanya laavu era watukira okukajjamu akapali n'akateeka wali kasita bimunyumira gwoba ogenda kufa kubanga oba ofuuse muzinzi era abaganda bakugambye nti ayagala muka musibe n'oluko naakola ki kubanga abasajja bangi abali mu makomero eyo nga ekyabasibya omukazi yamuwaayira asobole okufuna gapu n'omuganzi we namusiba ono nga abadde ayenda ku muganzi we ayinza omugamba omusajja alina emmundu mu nju omusajja mubbi omusajja ayagala kumpamba omusajja ampamba omusajja ayagala kunzita ne bakugjawo ye yagala n'omuki n'omuganzi we tewali musajja yenna yali aguddeko mu laavu only fools fall in love ng'oli musajja kakaluma abantu omusajja tagwa mu laavu sokoleke only fools only a fool can say I'm in love with a woman. Kale twakumagazi kisaba abali mu love. Era baba goli mu love essaawa zino bakuli mwezi. Mwafu time nate 5-0. Ate ngona red card. Jana oyina mukyale waka tomwagala. Nze mukyalo wange mukwano gwange. Kuba ayina okuntegeera oba mpunya bubi oba era ngambira una ngata tagundi akamako sikategedde tegedde nabako enkowa zo katonda zitereeza mukwano gwange ne mulavu byakweka oli baba unya akamuguma bwe namugambako twegala kukiika ku by the love is utopia is fantasy ngabo okolerere eggulu ngabo manyi nti eggulu balyogerako bitategeerekeka ne bya love bibiri era love la shaka eri mu ggulu ne omanyi nti waliwo abawala bayina omukwano. Love is directly proportionate to money. Abakwala jibatuwa. Omanyi nti omwala asobola okulekawo ng'olina ssente n'agenda n'alumba omuvubuka nga talina yadde akasente.
kati omuvuko oyo gwayaga talina yadde essente ez'omugwira yadde Rolex nenga yebwayaga brothers before matu nkubuulire okuyiga tekuggwayo ekintu kyenjagala omanye ku bakazi olwaleero nti obwongo bwabwe ate bwe tuwogerako twogera ku bawala bana bayita abalungi beauty is inversely proportionate to brain. Obwongo bwabwe jakoma okunyira n'obwongo abamu butono buti katonyeze jakoma bulungi omwana jakoma katonyeze gojo anno kati nkugamba bwenti oli wano tandika okola interviews abaana bawala nga bataano bajjeko interview na musiri wali mu mutwe go bajjeko interview mugamba kubira life goals ajja kubuulira kati omuwala ategeera obulungi ng'olitegeera kyekikutwala ku modelinga olago obwerere bwo mba nkyakwegombako ki business modeling mulimu sense. I understand it's business. Ali ya model for 5 years consistently. Babayo ochagala kyenkunyonyola mama kade tugende mpola best before TikTok yajja mu COVID muwala akyaliko kuva yatandika TikTok nga yeye asigade top MC 10 kale MC 10 ali undecided yafuuse no mwimba nakayimba kalungi yonena gyoli eyo njala kufuna bujulizi nti jembo gamba abantu ayemero fimero ayenda kayimba gokutego baza namuwadde mu challenge namuwadde challenge yakabye ku account yange alabe naye nga kwali yavuva kati chumi yetu atagala abantu ngwa 10 abantu kwakasa singa ku bantu 10 afunako mukaga abawangudde abantu kwakasa nti kino kyali kituufu bone tamanyi wagwa naye nyina ya decided so mbade nkyakuzzayo wali nti abaana abawala bojjo bajjeko interview katono nnyo goba kwasa akazinda bwayo gereda kigezi 5 obugale twatandikiddewa nga mwogedde nomala no nga twatandikidde kati abaana balaba katonda si musiru kanoleta banko musiru era ate bwabanga era obwongo abuyina era bako kyamujjako bebolosanga batukalabula like batya ngamuvuga n'osanga mujjamu nakalabula gwe terera iyo muwala gwotuukako bewandulako n'okuwandula y'amalusu kati ebyana bo bambi era omwana bayize olaba tugende mpola genda ba executive directors olabe ba gundi ba commissioners bona bali mu bitongole tugenda mu jamu olaba bakazi bona abayivuga nga sente abazeekoledde era abana abawala bayita abalungi emmotoka agivugamu mwezi guno bagimujjako kubanga oli abatakyamula mu bulungi baddakolaki amulabako then n'ekyokulala ekitu kyakatyoka omuwala kyayinza okukuwa ekirittanje bo mwana kale bwoba omuzadde mu mukazi omusiru osuubiraki era be baana bojja kugenda ng'ogulirire mu makisi ku ssomero ayite okategedde omukazi yenna bw'abaaso omukazi weefaako ki ofa ki kyova tukyabagula buguzi kuba mala okukola abantu wigi yakakadde ku mutwe okola mulimu ekyokusobola ogigwa kitegeeza otunda onokuba ne wigi kakadde ku mutwe okute iPhone nga olina omulimu gw'ogusobola ogigwa ate teguliwo wano mu Uganda mulimu ki kati wewe example nyangu nyi emirimu ki abana mutawuni batubali bizi boutique kale tewali business sente mu Uganda wano nga boutique waliwo yakingambako na wana bera mu boutique nga bunyira kati ate eyo center au ate eyo office ka staff na customer nga galawo kama mwana nkomera akawo kanzije ngeze ku lunch mugende yakedi zonazana mu town wansi muguzina hotel waggulu balwachi bakikola we batyo nanti wano mu bulanchi time bagenda mu aline ne bachanga mu akapiira kati kugamba bwenti aba bana abawala beeriddemu agetuka okugamba nti I finally want to settle nga damage kyovola abantu kati sawa zero business jengendo okuddamu okukola yaddagala liddaabiriza bitundu byakyame by'abawala business jenze mu okukola wegenda kukola abaana bonna bali eyo bitundu byayononeka dda bikulu okubasinga muwala myaka 2 naye nga bitundu bya myaka ago kwesi before media tugusa ensonga ogaza notugaba ku kya boutique kino maiti n'abaana amwana w'obuwala abaana basinga 80% balina zi boutique zakoleramu kati abaana abe kibakozesa boutique sijja abaafuna mu sente
Utegedde ne boutique emuyambako kuba nti afunamu engoye zayambala zimuweesa ekitiibwa kati bwalwambalamu ne bwataluddamu n'afuna alugula layisi takategedde walwambalamu ate genderera omwe atakola bizinesi takola boutique etunda ngoye z'abawala z'abasajja z'abakola era akola zitunda za ngoye z'abasajja nimbye mutubuulira bajja tubuulira okategedde esi bifo gy'ogula essaati olengera ennyashi era kakunyonyole bwenti era bw'okolanga bizinesi ng'oguza abasajja otekawo omusajja egwa teri bizinesi ya musajja amumu musajja kati obadde okimanyi nti abo abaana bw'omukola bizinesi yo n'obakowa omutadde ng'ekola waliwo bakasitoma ne botamuwa musaala tipu ze bamuwa era abaana abawala babbaala abo balaba bw'ajja ku bbaala akugamba wano tewakola si tewakola nti tomusasula wabula tebamwokyayo aba tebaba tebamukolera gwe oba muwa ssente mmeka olabona basaluni obakusaza enviiri nakusalika kukusigira abo kati ate nno kati Katemba alimu abaana abo ayagala akunyonyogera akuleetera okulowooza nti bakunyonyogeranga nako naye tuli kana babikola ebyo naye ate simanyi byonna sokoleka babasaza enviiri kati omwana oyo ayagala obeere ng'omulowoozaako gy'obeereeyo abakubye kodi nakusoma ku kigambo kye bayita inception basa kikusomesaako lulimi twanyumyamu inception omuntu akuplantingamu idea mu mutwe nga togenderedde example omukazi asobola okugamba munne nti nze nenkwata bba wange ng'ayenda mujjako obusajja emboozi neekomaawo kati oli agenda amanyi nti omusajja gwe bakwatiddemu bwenzi bamujjako busajja kati ono akuteekamu ekirowoozo ekikola ki okukwata ku buno abakubye sigino era omuntu yali abukozeeko omujjukira tokategedde kamada takategedde okategedde akantu ako kati abakazi era kyova olaba nti bw'abanga ayagala okukwetega obulungi bwe mugenda mu nsonga ziri ye ayagala kuwa buli sitayiro alowooza buli sitayiro mbonaba omujjukira wa sitayiro ezo kati ensonga ffe zituwagazisa abakazi nze bwe nkugamba nti mmaze mba mmaze nze nsasula okategedde gwe bwe nkugamba nti banempeddeyo mba toyina waaka nze nkusasudde ekyokulala twatandise ondaga tuyagala tumaliriza kugamba tulekeraawo ate ondaga gwokyayagala obona wadde onimba ekyokusatu ngenzize mmanyi ngenda kunyumirwa sinyumiddwa tebinyumyewo oluusi wagazi nnyo oluusi oba wavaayo akasu bagamba akawunyawunya kekawunya kati nno waliwo ebintu byokwegumya waliwo ebintu byokwegumya waliwo ebintu byokutogera nga byakwegumya bannange omukazi omuyonjo buli muntu amwagala oluyonjoyonjo olwo mukitegeeza kulaba omukazi nga yesibye katawulo akeeru wali yeetala ogani yejja ddi mukasoka embika abaana oluyonjoyonjo omukazi agamba naze naabye waliwo n'abanaaba namala bulungi okunaaba naye n'omutuusa walinga abaana bawala balimba katukulidde mu mulembe manye sibifungira bawa amagezi maife tuli ani serious betoga byona bya kisiru wano naye so ofuna mwe kuyiga gobo ba serious ofuna mwe kuyiga ojja kunyigira bwe tuli ani serious so abaana abawala bonna bayige tukubala abaana bonna bazalidwa mu 12 okudda waggulu maaso wano wa 12 myaka 25 kati okuva ku myaka 25 okudda wansi aba abaana bonna tebaba twinize genda kufumbirwa they are not marriage material baba twinize genda kufuuka basajja mu nsi kuyiriba okategedde kati omwana oyo ojja musanga nga n'ebitundu by'ekyama tebabitegeka okategedde kubanga omwana abadde abeera mu kisulo tagenze kuwa ssenga tagenze kuwa jjajjaawo balowooza nti bw'anaamala okusoma ensi ejja muwanguyira so omwana omuwala kugye tukulidde bw'ozaala omwana kyebasooka okukubuuza mwana ki muwala wakalenzi kwawula kyogero okategedde kyova olaba nti omuwala yenalina gyava ne gyakoma bwakuzibwa nga tebamutegese genda kufumbirwa ne bwonamuwasa najja kubifumbayo pozi ng'omaze okusalenga olyots mufuge mwembi
kategedde kati abaana bala bategesi ajja kuganyira diguli yange ntula ntye waka naye erabidde gyagenda okusaba omulimu mukama interview ayagala mukama ayagala supervisor ayagala bakozi banne baagala abamuntu bako kumakya baagala bonna baagala tayinza bagaana tokategedde kubanga ayira byayagala leero mu tawuni lanchi etandikirwako mu tawuni ya 5 omwezi temutwala 11 kati singa afuna omuntu amugwera lanchi ya bunaku kukyokola mu investing omuntu omugamba nti oyagala gwekera ku makyo mugambe nze kutetenda okuwenga lanchi njasasula bwotuuka minaku nga 10 ng'osirikamu ajoga ngundi ate wanvaamu bwana tova gy'oli waleeta okimunyegako osooka n'otala bakuyita kutala kati bw'otala omuteekamu connection omufuula dependent such that kyova n'abakazi bennyini bw'aba alina ssente wakatafugika kubanga ajja kugamba SBF njagenda waka omugambe lindamu ongamba owakompa transport ayina okukubira nga gamba ndiye navuze edda nakoze eki nagenzi niyo omukazi edda yagambanga nti mu season nja kukyala ewaffe niweetegeka n'omugula akasawo k'omuceere akasukaali n'omutegeka okugenda ewaabwe naye kati omukazi akubira kwolwo ng'agendako newaffe kati mu mbeera bwetyo omusajja yenna nga oli oyagala kuwasa omukazi obeere naye akokukitiibwa making sure nti omukazi agenda kukola bibyo oba bimuwa emirembe kale kayende lwakuba akudde mulaavu nesi lwa bunafu bwo kubanga omukazi ebintu byayenda butuufu nga maalo SBF omwana ateeka omukazi mu Range Rover n'aginyola bwati butuufu nabeddanga kati Range Rover tugenze wala emmotoka yonna emmotoka yonna Subaru si mmotoka Subaru emalako abaana akabina era omwana yenabo booli omusajja wa Subaru emmotoka egenda kwokya akabina kaserebende ate bakanagwako ng'akugoba akatebe kako tokamanyi akatebe kako kalibuye kati Subaru ng'ogiri munda ne kalidina oba kibina emito gyegimu Subaru ye interior yabalema abaana basanga ku town nga batamwe tabalina abo bina amanya abadde tuko musajja wa Subaru era mumanyirawo neze namabere kagwa mangu ati ebera yenyinya bwete kati so kati mbali nkyanyonyola wali nti omukazi waliwo ebintu byamwendako nga bamukozesa maalo kati nze nakugana kunyumizaako nze omukazi natundako emwanyi zange nendeta sente mu kiveera nenzimukubaawo ngasizize ne mugazi bale na baka na mugazi change mutwalo 5 omukazi azibaliye ennaku zaalinya nga bunako angamba figa ndala naye nga kyembala njagala zikwata dukano be manyo basibale sina omukazi buki bulijjo kyali kikemo gwe figa wali ogimanyi kati kamba nyonyola embozi bwe yali yali season ya mwanyi naandike mwanyi musala cha 10 otazo okuziba gwe ndatunde mwanyi zange za season years 2 ni bampa sente mu kiveera zibaye bampadde band mugago ziteke mu kiveera zikyange nitwale waka omukazi azibaliye ennaku ezi ninga nzijagala ngambe omukazi yanobye nadusene sente zo era omukazi awe namanyi yanti wakanyinawo omukyala teyanoba ne sente yamaana azibana azipanga nimanya nti kati ono omukazi wanango okumukwasa sangulo gwa machi nali njagala era agende waziba bakadde bubiri agamba kamu kitundu sente nazali nyingi banga sente ze nakola kuli munoka yange yasooka no se yasooka jina soko kudamu okugula nga mukama maze okuyijukira nali nafuna muka jamu ninzi yawo mbwavu bw'ekitalo era mubimu si buli muntu nti afuna second chance mbulamu mu abantu bonna abali eyo the best investment you can make in life is investing in people lwakuba bw'oteeka musi alina okujjukira bweyamba abantu kati abakulabye ng'oyamba abantu bo bajja kukuyamba ne batuyambe ye bajja gamba SBF abadde abeerawo ku lw'abantu abaki kategedde eyo investment eviikako anti abantu tewali sente empya sente tuzijja kuba ziina ne zidda ku ffe era bw'ogenda wakatonda ng'omusaba sente kati olina musaba connecting ku bantu abalina sente
Kategedde. Kuba tajazisula kuva mu ggulu bwe yali atonda ensi tezaalimu. Ebintu yayaanya byonna mu nsi muno. Essaawa zino ebintu yayaanya ssente tezaalimu bwe balobye. Kati olina mugamba na connectinga ne Mr. Jonathan ne CB n'akuwaayo omutwalo. Era ekyamagero kyonna kyonna ky'olinda walina okuba waafiirizibwa. Okifune. Okategedde. Bw'oba oyagala kulonda mutwalo mu kkubo waliwo alina okuba nga yagusudde. Ng'afiirizibwa. Yes. Era muntu yenna bw'oba olina ssente n'ogana okuyamba abantu. Ssente si muntu zigenda kukuyamba. Tewali muntu gwe bali bagambyeko nti yennyini yaba yeeyimirira mu kkooti era bakusaba abo wagaana okuyamba. Akategedde. So ssente zikumalangamu. Omukazi takumalangamu. No one is tall enough to see the future. Baga musajja akuba nnyo kamuleke mbakuba embatte. Tewali no one is tall enough okumanya ebintu kene kubeera wenkya. So just enjoy today as we wetamu bizibu by'abantu abala. Katonda okutuwa ebyobugagga abakuwadde buvunaanyizibwa osobole okutuusa obuweereza ku bantu b'abalala. Watasaa tuwa mukisa ffenna. Abaganda balina engero ezitufuga ziri ezi 3. Ffenna tugaggawayo tekiba kyalo. Kategedde. Abagezi n'abagezi tebazimba kibuga. Kategedde. Kati yabona bane batawanyo olwaleero si buli muntu nti mugezi walina okubaawo atunda poloti gw'ogigule. Kategedde singa buli muntu anaaba mugezi n'agaana okutunda. Sente zote zina maki makulu. Kati yonna gy'oli eyo ngezako bagamba ng'oyagala okubeera ttiimu ani serious era owangale ng'oli mbwani serious number 1 weekumireko ssente. Ng'oli ku nsawo olinako ziri katagula bya layisi. Kiza onawo wakasente. Nkugamba bwenti. Jona onawo wakasente awo. Inze ntambula na ssente era ze siina wano mba siziina. Okategedde. Kola ngonjo kyayo. Era omuntu yenna ngenda kuwa ku ssente n'agenda ko masanganzira. Omuntu yenna babanga kuwa ssente za business ayina kuwampya. Kanda beko ssente. Ssente ziri mu buutu wali. Okamyo kade sasa zinangwa ziba mu buutu. Akale sasa tujja bwe nkwokya wano. Abakubanja bajja kulindira wali ku motoka. Okategedde. Namandi omuntu aswawo okwocha nakulabye bakwocheza. Kamada. Nyongero abantu bajjukizo bagambe ziri katagula bya layisi. Tewali kintu kikalu kyogenda kukumira mu ssente kikuyambe mu kizibu. Ekye miliyoni 10 bajja kuwa miliyoni yago oba okoze loosi. Olwaleero omuntu yasuze n'akakadde mu nsawo. Talota kye kimu yasuze n'emitwalo 10. Tebakategedde. Bakube. Kamada. Omuntu ng'alina akakadde ku mpale. Tayinza kotanga ng'agwayo mu kiwonko. Oyagala bakakadde ko wano. Olota birooto ki? Oyina okuleeta ebirooto ng'ogamba nti katwogedde mu ssente za wansiko. Twogedde mu ssente za wansiko. Niyo omuntu nga kati kankugambe bwete okumanya ssente za amaanyi ne bazikuteresa buteresa. Nema ndio wala ssente musawo yatosobola kukuluma ngwe namu ku ssente. Gobadde okimanyi ssente kati kankuwa example ennungi. Manyi anyo okugaba example abadde bazibangoberera. Bwemba nyine miliyoni 10 kati. Ntambula ngamba ploti ensobo jigula, emmotoka nsobo jigula, awo nsobo shete nsobo kigula, eyo pichi njigula. Kati katika soma n'ogulako ekintu eki. Kyoba osobola byabadde batubisobola. Okay? Kyovola abantu bobane cash obwongo bweggula nnyo, you get different ideas. Kwategedde. Kati omuntu yena nango oli eyo nga golowooza abaana baki bakadama betta. Asindika ssente bazigulamu ebikalu kati agenda okudda wano ngana ssente za kutwocha atera ko kutunoonya tuyayanira ssente zayogerera kati kadamu olwaleero sibogera ko mbubi ne babanye baba tudde basomesa ku mpaka muyine entondo tukimanyi ne mulina okuyiga ku mpaka olwaleero omwana bagenda okukolebwa akadama bwaba afunye ssente nyingi nnyo myaka 2 afune miliyoni 2 mwezi tezigula ploti Kampala. Ayagala mkyala eyo. Tegedde. Kyokka ate bw'amala okugula ploti alina okuddayo emyaka 2 afune ssente zimbe nyumba paka ku ploti. Addeyo afune ssente emyaka ogw'omukaaga afune ssente zinagala n'okusereka. Akamewa atuule.
kati oba agenda oyina emyaka 3 25 oba tukyali marriage material gwoba ogenda okuwasa okategedde ate wotukidde okuwasa nga nyumba wezimbedde nga tokyali mu oba kiwaji oba okaddiye mu mbeera yonna nakingezako bagamba olwaleero at the end of the day n'omugagga bamubalira mu cash tebabala nti SB fine ebizimbe 105 bagamba azita obukadde 5 babala ki cash kati omuntu yenna agenda okujjako cash bino bigenda okutuukako number 1 bino bigenda okutuukako mu 2025 ogenda kuluzinga financial status kubanga brothers before batolina cash antu bamanyi buzito bu buli lwotugamba oyina emwanyizo oba weesoma lwotugamba wazimba ennyumba yamba bati 15 oba weesoma people want to see kyekikwatika ku kyova nti emmotoka kintu kyamaanyi nnyo bw'ofunanga ssente zigula emmotoka gigule si buli muntu nti azikwatako kisiza motoka ki ufuna sente zigula ka Subaru goba ofune tewali emmotoka wagigula miliyoni yes kasite bange ekulugguka eyo level eyo level ndala nyo teyogerwako ekyokubiri oluzinga financial ground kati olwaleero nkugamba abantu ebise ebisinga nti bwotemanyiza kuba na ssente oyina ekintu namanyira nti kati nyina ekizibu kitankubisa simu era nekifuna tomanya nakumanya nti nafunye ekizibu ekyo fe abalina cash fe tugula ebyalayisi kati mu January tulina emyezi egi mugikwate tulina emyezi 2 ku nsi kuno abantu mubasinga okwetugira January kaputi oyo kaputi omuntu mukweka obutuwa muntu mukweka omuguwa kamada tulina omwezi gwe 10 ogwo mwezi gwe 10 bwoguyita munga teweetuze owojja kulaba omwaka omupya naye nga SB family kusensonga tujja kudda ne Mr. Jonathan tunyonyole bulungi ku ssente ne bakadde abawo batubula mukkaawo tubanyonyole mukka bakadde bakola ensobi mutamanya abaana abe kibakozesa ensobi kambayisizemu bamanye ekigendo kujja mu maaso wali abaana be kibakozesa ensobi kukwata ku ssente ze tebamanyiira ovudde ndokola mitwale 10 yes. Kati ate bw'amala okukwata ku ssente z'atamanyiira yewe obuvunaanyizibwa obutali bubwe yalaba yasinga obugagga mu kikabu kizibu yalina kimala kati agenda okudda wano nga byamucyankalanyeeko ze n'ekyokulala kati mbagamba bwe naabali eyo okwegatta kapitaali awo tunakatandikirako tunakatandikirako ate banalinda kyekirala SB media tukusensonga tujja kuba nga tudda tujja kolayo programu yaffe ya ani serious team ani serious tukyazeko no ku bantu abatali serious gafuna tetuli serious tuyiteeko lumu tulayita yani awo ate kati awo saawa zo abatali serious inayo emikyalo eyo kati abantu abo balaba abantu bangi beeyita okuba ni serious era kitwa kitegeera okuba ni serious kitawanya abantu bangi okugamba nti oli ani serious namba no okuba ng'olina ssente ng'olina mu ssente awo kubanga tojja kugenda ofukamire muntu akuwole mutwalo ogambe nti ndi ani serious okategedde era nyina kubeera gamba SB for ssente emitwalo 10 awo otegedde kasikubuuza nti ate ninamu essaawa ekyokulala okubeera ani serious olina okuba nga tebakukozesa atubadde ffe nebbanga wenda nga bankubira essimu ziri ezi naye nze njagala essimu nga ya mugaso olina okuba nga ne bw'okusalawo nti maze omwezi mwasikukwata ssimu toyajja kukozesa nti lwaki tokola masimu gaffe koze bitya yes ani serious ekyokulala olina okuba nga tokola ssente zakulya ku olwo ono basimanyi ate kati mpisaamu ka interview mangende enjiri olina okwekuba firi then nekyokulala okubeera ani serious olina okuba nga osobola okikuumira ebbanga si kugwamu bugwi kati faamu kufaamu bwakulaba ku media kuno alowooza wazza eggulu nze kati gwommanyi nze ne mumusomero ku budde ndalina ni serious era Mr. Kisutu bonna gye bali eyo kati okubeera ani serious ojja kujja okyeyite abakyajjukira obwanka gwaffe so embeera bwete bweri Kasaalire Joero ani serious member Microsoft
Ye bana ye mujukide Microsoft. Bannange. Bwaba akwayita ni serious. Oyina okubanga oliwedde okuyamba abantu abatulina na nsonga. Nze abaana ba boda bamanyi. Nze kasana okusenyoga timu ani serious. Mbawo desendeze okuba okyayo. Sirwa kuba nti nyina. The just. Erinnya terikoleka bannange. Tukyaliko? Erinnya terikoleka. Nze bino mbagambe ebigambo bino abantu bangi balina ssente balwana okubamanya. Yeah. Otegedde natukokola live agabe ssente bamumanye. Watabaawe yaddamu ogerako. Kati omuntu bw'abanga ayina erinnya ne baba talina ssente erinnya terikoleka. Era big up to everyone are supporting. Kubanga abantu bangi bajja nnyo mu makungula. Nyina abantu abambedde obulamu bw'ensi muno. Nyo musajja yangabireka bbiri ez'ettaka. Omwana oyo ate no saamumanya. Ku TikTok? Omwana oyo maze naye emyaka gigenda mu 10. Naye saamumanya nti wabe mu bagagga. Yajja eno mu Buganda kuyiriba. Kamwogera amannya g'omanyi baba bakutuge. Muhindo wayizirye kuva Kasese. Omwana beera naye emyaka nga 7 Kambe nanga apeyoka Kasese. Onaasobola okugendayo? Kakati kyali bwe kiti. Nabeera naye ne mentally nga ne mukuuma ne muwana ekibanja n'alimira afuna walimira nga simanyi. Mba ndi awo nga tugendeko ewaffe. Ng'ogenda. Okutuuka eri ewaabwe ng'omwana munene. Nga banjuliza kukuba no kukola nsi kulidde efugundi 40. Ekezi bayitawo olugenda bala. Kati naye omwana oyo yava ku kyo namusigamu nnyo nga simusuubiramu. Tewali muntu munaku. Kaba kaseera buseera. Otegedde olwaleero gw'oyina eri ekyayakola ki? Yayina. So bw'obanga oyamba omuntu tomulangira. Sente mugenyi. Ate mulimu n'abatumalako okugunyoga kamulangiremu. Abantu beerabira. Oyamba omuntu n'omuwa omutwalo ng'ali bubi ku kisenge. Ekyana omusanga n'akolaga amazi. Kati SBF ekibatawaanya nakyogeddeko. Gwe gw'oyambye tomusubira ku nti agenda okukuyamba. And yes, nkusobola tugenda kunnyamba. Naye akala ati mu appreciating. Kati olaba omuntu gwe bata investingamu with expect okukuddiza. Omukazi bamu investingamu. Ne bwaba mukwano gwo nga tomukwanye nga mukwano gwo mukwano gwo abakazi beerabira. Kati ate abasajja tewali musajja yerabira muntu yamuyamba nga ali ku kisenge taliyo. Lwakuba wabaawo embeera bacyankalanya bucyankanya olina ayagala okuteekawo ekibeera kikola ki. Naye bwadda mu kasenge kajjukira omuntu yamuyisa mu mbeera. Era abantu abasinga kati kambeko akantu kenjogera wano abaana bali mu kuyiya ssente. Tewali muntu ayina ssente ate naye mukwata ku mukono. Lwakuba ndi batuwa speech wano. Abantu batubakreditinga. Naye waliwo omuntu eyakulaga nti SB4 bw'okola nakino kino. Waliwo omuntu eyakujja mu kyalo. Waliwo omuntu eyakuwa capital. Ne baba yakuwa kamera ya sokeji. Otegedde? Aba yakuyamba ekigere kimu. Waliwo bata kickstart. Waliwo abantu abatuwola amagezi. Otegedde? Nze nabeerako mu mbeera embi ennyo. Naye nzijukira abantu bonna abampa amagezi. Abantu bonna abanzikirizaamu nti nsobola okubeera owakabi. Nze nabagamba mutima se tetukolera kuba bagagga. Tetukolera kuba mu bulamu bulungi. Obugaggayize kirooto. Bajja okoma okufuna n'omululu. Wategedde akantu ako omululu gukola ki? Gukwambala. So mu mbeera yonna gy'oli bw'oba akolerera bugagga ogenda kuva mu nsi muno nakyobalako kirungi na kimu. Wabula kolerera okuba mu bulamu obulungi ng'osobola okuliisa abaana bo, osobola okubatwala ku ssomero, olina mukama kuyamba n'okuzimba akayumbako. Not everyone ajja kuzimba enju. Tebakategedde. Not everyone ajja kugula emmotoka. Basunsulemu. Otunatanja basomesa ku poverty bucket. Bakuli obwavu ekola etya. Ne system engenya gikontrolingamu. Leero katokoma otujja kubanga tudda ne Mr. Jonathan. Tusome ku bakuli y'obwavu. Yes. Naye nga tuteekamu akasente bannaffe bakolera kasolange women syrup gwe wena ng'omukyala nga oli eyo obanga ogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna okulumizibwa ze walisinga cramps. Mu Luganda bakiyita gundi ekigalanga. Kinyola kite kiwuuna. Ng'agenda mu nsonga z'ekikyala. Bayitayo kintu mu Buganda wano. Nja kujja basomeseko ne ku bintu ebyo. Omukyalo bamuyita ani?
akijanjaba Jessica kasirapu bakata kasola kasirapu kati abakyala abo abamu ku misinga period kikwala kide kitambula nga kiwuuna kiti ne kiwuuna ekintu ekyo bw'aba ali mu nsonga z'ekikyala ayinza n'okumugera mwenda ku nga bbiri atamalaayo nnaku kirya n'omwana bano abaana bawulira nti yazaaliddwa obanga yakyamye feesi obanga omukono gwagongobadde ekiba kigalanga kikutula omugongo kibuza amazzi ekigalanga kino mukigayalirira ono bwagamba nti ayina eddagala mugezeeko abantu abamu balina ebirwadde nga biganda na buganda nga siapu ekola yo nagamba nti yamukolera banaye abantu balina endwadde ekigalanga wakita kigalanga mu luganda ekyo kiwuunda kiti nosanga omwana nga afa anyway kakozeseeko kakakasiba ministry y'ebyobulamu tasanafuna bwagazi omukazi ng'akiina kasanga mu supermarket ne supermarket wabuneze pharmacy bakayita batekogere kasolaji mugere mukanoonyi bana mu abawala bw'oba olyenga oli ekintu ekikuuna wano mu ndera mukanoonyeeko so byebyo toyaza Mr. Jonathan tuwa time hano tukubanga tudda ate tukusomesa okuba kw'ebyobwavu mbeere bulungi mweraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.